Alright, welcome to Projan Media TV Kugamanti ekikola ky'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira essaawa zino wennyini ate obutali kulisa mbeere nga ate nkuze olunaku olwaleero ate kansuke ntumire ku mikwano kyange mwena nga bulijjo ababeera e Qatar, Saudi Arabia, Oman mwena mbagala nnyo nga mukiwulira. Kati n'essaawa zino wenjogerera eggulire limaze okuba nga litonnya teri ddala okujjako lya musajja mukulu amanyiddwa nga Eddy Kenzo Musuuza. Eddy Kenzo Musuuza ono musajja wattu ennaku zino ebintu biba tebimutambulira bulungi oluvannyuma lw'okuba nga yasuulibwawo omwagalwa we amanyiddwa nga Rema Namakula. Ate Rema Namakula n'afuna omusajja amanyiddwa nga Dr. Musa Sebunya agenda okuba nga amwanjula mu bazadde nga 14 mu Novemba awo e Nabbingo. Kaakati nno Eddy Kenzo tukimanyi bulungi nnyo nti y'omu ku basajja ennaku zino eno aba influencinze ennyo Africa y'abamunominatinze era Eddy Kenzo Mpoziko ne banna abalala abo ba Mohamed Salah bonna bambi bamunominatinze ng'abasajja waneno mu Africa abakyasinze okuba nga baagaliza abantu obulamu oba nga abantu babayigiddeko nnyo. Eddy Kenzo tetuganye ebyo byonna weebiri naye Eddy Kenzo ennaku zino batugambe nti nno oba musajja wattu afuuse motivational speaker atandise okuba nga abuulirira kaŋŋambe bwe kityo. Kakati nemabegakaawo Eddy Kenzo yapostinze ku mukutu gwe ogwa Facebook ne Instagram pozi ne Twitter ng'ategeezanga embeera ennaku zino weefuuse ekizibu. Eddy Kenzo yagambye nti nno bano ekisingako omuntu yenna okuba yekka osinga oba n'omuntu nga pretendinga nti akwagala kumbe takwagala. Eddy Kenzo kibamu kyadagizako okugamba nti nno bannange essaawa zino kisingako ate nembanze kati esituka okubanga nabeeranga ne Rema naye nga ndabanga omukazi anjagala kumbe omukyala tanjagala. Bannange ensi bwetyo engeri nze gye ntambulira ne banna abavubuka bannange tulina okuba nga twebeereramu mu ngeri yonna. Eddy Kenzo bambi ebigambo ebyo bambi yabyogedde musajja wattu ng'ayise ku mukutu gye gya internet social media icons ze bambi naye ng'alabika musajja wattu embeera ye bambi teyagaza bulungi. Kale wano Projan Media TV amawulire mangi gatejja like nga comment nga following weebale nnyo abadde tannaba kusubscribinga subscribe.